Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne kulanna mahabojeri Ndaira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo nze bannange nga nesibye okubeera nga njogera ne bagagga beerere sibye kyano sebo jetuyashanta uli mchaba nange mwebale kunyuma mwebale kunyuma sebo tuze sabo tweyanjulire mpitibwa byo kubanga nze bwenna akwanjula nyinzo sobya amina webale nnyo mpitibwa Kamya Lawrence Lunde kumanyi ngani mu kibuga Kampala nze nanyini kampuni ya KL Tires masala ko busazi linnya sebo wale kutambuza milimu amina tugezaako kolagana wamu n'omugolo nnyo bwe twayingira ekibuga bale kubaawo bayo obubaka bwogamba abagole leero bannanga obubaka bwempa abagole amazima n'obwenkanya mu buli kimu. Nze Sentongo Patrick amanyiddwa nga Paddy Tire World nanyini wa fitting center record Kampala ya Paddy Tire World ngera omugole omwami tukola naye mwebale kumubeererawo nnyo muntu waffe nnyo. Amanya gange bampitazi kusooka Robert yenze nanyini kampuni ya Roy Kims ekola empaliso gya Rose Form tukiwulira gya mirembe nnyo ate nga nze ndeeta spare wa Jandi Ero aleeta n'emipiira emiwangazi nnyo egya pikipiki egya RZ bale kutambuza milimu amina. naye abagole baffe baweereza abagole mbagaliza mirembe myerere na mukisa. Bannange assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunyuma webale kusima mukwano. Omugole omwami muyita mutya? Omugole omwami muganda waffe tuli bakyala bansenene n'omugole omwami mwami wansenene. Abagole kyemba kuutira kutya Allah kwesigangana na kwagalana. Enemeza gyentuddeko yonna nga bw'ogiraba ye yabazadde abazaala omwami akoze erinnya mu Kampala wano ye mwami Kawalya mbavudde Masaka side ki Kyasuusu Kitengeesa bannange nga muli bakabi Salamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyujerere eryo kali ofaanana ffe n'abazira nsenene tukuŋŋaanye olwa Madi Kawalya senga amanya gaffe Akimera Zulaika. Kati omugole omwami oyinza kumwogerako ki kuva obuto bwe? Mwana oyo mwogerako birungi byerere okuva lwe yali nga asoma okumaliriza omusomo n'atandika okukola n'obunyiikivu okututuusa ku kkula lino lye mulaba. Bannange embaga ogirabye otya? Ngirabye nti y'amaanyi nnyo era tusanyuse nange nsanyuse nnyo leero kati okulaba Madi Kawalya ng'akola ekintu ekifaanana ng'ekyo n'atakyusaamu. Bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege n'omugole waffe Kawalya obufumbo bwaffe abeere mu bulungi n'omugole bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege. Musabira Mukama Katonda abawe emikisa n'emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Haruna Luyombya ow'omutuba gwa Nsambu okutwala Ahmada Kawalya era Ahmada Kawalya omwana wange ndi musanyufu nnyo okulaba nga omwana wange oyo Kawalya asazeewo okutukuŋŋaanya nga bazadde be n'atuyita okubeera ku mbaga ye n'akola ebintu byonna alhamdulillah. Sera kyakulaba olina kola
Banaye ebyokwebaza byambuze naye kankupeeko ne best man wange osanga ye ebintu obwedda abigoberera naye nze byantabuseeko mwana ono kyalinga ayina amajja ayina omusota wansawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange olw'okunokola ku budde ekigambo kwebaza kyo tukikoze emirundi mingi naye nsaba tuddemu twebaza ate oluvannyuma abantu baffe tukendeeze kuba embaga etandika butandisi ababalidde balowooza nti ewedde ate tutandika kyogamba eringa yeekaseetegwa ku makya tutandika butandisi abadde balowooza ogenda bo baddembe naye ffe abatandika kitandika butandisi kikawalya sokuba oguhanga mwebaza okwagala kawalya ayagala hanga ogwanga olaba embaga etaliika kabagole babasanyufu netwebaza kulwamu mwenna abazze abavudde okumpi newala netubeebaza olwa buli kyonna kyemutodde lwaffe netubeebaza ebiseera byemuwaddeyo amagezi n'okusinga byonna essanyu lyemutulaze bwega mu kusanyuka kwaffe kweyongeddeko essanyu lyammwe banange mwebale nnyo mwebali ddala mwamekawalya leero alaba bimaze naye kankyebalize mukama kubanga nakyo kirungi nnyo tuuka okukola embaga ng'omwami musanyufu bw'ati naddala ku myaka gino gye tumaze 10 years sina 10 gyokka emyaka giri 15 waliwo giri egyakayembe kali mwami wange mukwano mwami Haja Muhammad neyanziza nnyo neyanzeege okweyanza kwange kuva ku ntobo ya mutima gwange bannange omwami ono obulungi bwe tebutandise leero lwe mumulaba naye abadde mulungi okuva olunaku lwe yagamba nti nze yali omukyala ow'ebirooto bye just mbaga ye yalwawo okujja eyamu abangi naye ffe tubadde mu mbaga agakatonda mugulu akalulu gikyayi bakulabe teeka ku mmeeza Gerard vibes so mwami amisi sambo yitireko wano ali mutazidwa twaha sebo nawe sambo yitireko wano olwobwa abasanyufu nnyo munzikirize tuve ku 10 bati masanyufu 10 nya 2 nga bwetukirira 3 2 Remember the taste of my love. Will your eyes still smile from your cheek? We'll be loving you till we're 70. Baby, my heart. Badeze njagala bamwongere n'omwongera. Tunabeera ngabirindako tutayo kyasuuso. Aha. Omukola akuli wakati. Njala kusoma n'omwongerefu. Atuloza asaka. Yakubira. Kubira sako.
toteekako kintu kirala nti ki genda kuwasa mukazi wange era yakuyita alufo etwali ddala naye okimanyi patrick oli mukodo leka munaawe muna ekyokunywa bana bakubire kugala abaana bana omugole omukyala alio n'ogamba fe banaatuwaddi Banange kyasinze otusanyusa kyetugenda okubeera nga tukutuusaako mu kaseera kano mu programu yaffe ey'okwagira n'embaga wano ku Delta TV tukole programu yaffe bwetyo bwegenze era nga munnange tubagala nnyo abagaga bonna abaali ku mukolo ogwo Rose Form abagaga abalala ba Metroni mwena abaaliyo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera ng'ate mwanyumyako naffe wano ku Delta TV tubagala nnyo mutegere nti Delta TV weina olagira omukolo Delta TV yawamba telo tubuking tukulagire omukolo gwo ate era bw'obeera nga wagusubiddwa olw'emande tuguddamu ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 5 ate bw'obeera wasubiddwa wonna ogenda bugenzi ku YouTube ku Sharitas Show enamba y'essimu kweri osobola obooking omukolo ne tugulaga so bookinga Sharitas ya clinic osobola okujja ng'omugole ne tukukolako ate nawe omwana yagala okuyiga enviiri n'ojja nawe ne tukusomesa engoye ngamba changing dresses, gowns, maid dresses, flower girls dresses ne mutkala z'abagole ezipangisibwa olina bijja ku dduuka eryo eryakakasibwa mu Kampala kyovola baliyita City Bridals ku Kamukamu Plaza Quentin Road eduka namba GF34 maliriza ate kumira mpera ku nkumire nkoze ne traffic plus editor Simon Peter Male alaba TV yegwe nkwagala nnyo baba ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo